jajja w'abalongo ababiri jajja w'obusiraamu mu Uganda ate era jajja wa Buganda mu Uganda. Sebo Supreme Mufti ate n'akuddirira ne delegation yonna abagenyi abavudde ku muliraano bamaseeka akademiya Professor Katereka bahaji mwena abasema ne banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama wange ate nanga basanya jengo bwabadde wano nga alina byaloopa oba ketukulabyeko ffenna tulopeboloopi kubanga bye ebikyami eyo mu bazzukulu bo bingi nga tuloopa eri bamashehe naye nga bonna bali wansi wa kisiikirize ekyo. Ekisiikirize ekyo nja kumaliriza nakyo wano engeri gye badde tutiganyulwamu yengeri gye ngenda okumaliriza nakyo. Allah agamba ku nsonga gye njagala okugjayo chaos of fatwas nti waliwo fawda eya fatwa ziyitiridde ne zifuuka akavuyo akavuyo ka fatwa. Mu bufunze ennyo kubanga eddakiika ntono Allah yagamba billahi minash shaitani rajim la tasubbu alladhina yad'una min duni llah fayasubbu llah adwan bighayri ilm. Temugezangako mmwe abasiraamu abagoberera Qur'ani eno ne muvuma ne mukozesa ebigambo by'okuvuma eri abo abatakkiriza Katonda. Temubavumanga, ekiyinza okubaleetera ate bo okuzza omuliro ne bavuma Katonda yennyini. Qur'ani yebagamba bino, oyo simanya Allah yabagamba bino, yabibagambo Allah ne basi kakati gwe ne bakuvaako ne balowooza nti Allah yakutumye obasojjanye. Yo mu ndaba ya Qur'ani eraba nti gwe oba ovumye Allah, gwe wennyini alumbye bali ne bazza omuliro eri Allah. Qur'ani egamba nti gwe oba omuvumye. Era owekitiibwa Nabbi Muhammad yagamba nti abamu ku mmwe muvuma bakitammwe ne beegaana. Tolaba omuntu bw'agenda n'avuma taata w'omuntu, yasubbu rajulu aba arrajul, omusajja agenda n'avuma omuzadde w'omusajja omulala. Oli avumiddwa bakadde be, fayasubbu abaahu wa yasubbu umma, naye n'alumba nnyoko n'alumba ne kitaawo. Mu ndaba ya Nabbi bw'oba ovumye nnyoko ne kitaawo. Sewe mukama wange era nga obudde tulina butono, ffenna abawalimu abali mu da'awa abali mu tabliiki kino tukyegendereze nti bwe tulibulwa amakubo amatuufu ag'okukola da'awa eri abantu ne tubakyayisa bukyayisa nsonga, tulyetikka ekibi ekyokulemererwa kwabwe okujja mu busiraamu. Ekyo ekibi ekyokuba nti balemeddeyo ne balemera ku byonna kababeere kusabyize n'ebinywebwa ebikyamu n'ebisigadde byonna, bwe kibeera nti kyava ku ffe okuba kyayisa ensonga eno, ffe tugenda okwetikka ekibi kyabwe kubanga twafuuka shaitaani. Nabbi yatugaana okukola da'awa ku muntu ate netufuuka shaitaani. Daba kino ekitasaala wasadde kusubiri osala idi yokka. Enakaseera awo twali tukyakola waliwo omuntu gwe bagenda basojja we tasaala lumu nagenda n'agisaala. Bwe yali akomawo najja ng'akooboola gundi eswalayo ngisadde eswalayo agafuuka mwaziinyi. Amakubo agakyayisa ffe tulyetikka obuzibu obwo. Mukama wange obusiraamu bwasaasaana nga bukozesa amakubo okusooka gaali abiri.
erimu likyatuleetedde obuzibu lino emuwulire ery'ekitala alfotohat gye batuwandiikako obusiraamu bwasaasaana na kitala n'okutuusa kaakati mukama wange mu akademiya bali mu kwagala kwerwanako kulaba nga twerwanako nti twasaasaanya busiraamu na kitala naye nga obujulizi bali abatulumiriza balina bungi kati ffe tugezaako nnyo okulaba nga tukirwanako tukiwumbawumba eri mu akademiya nga tukulumbeddwa Profesa Kateregga tukiwumbawumba kubanga waliwo ekitagenda bulungi eyo. Ekkubo eryokubiri eriteetaaga kuwolereza lyali abturuku suufiya. Abasuufi mu history y'obusiraamu be baasaasaanya obusiraamu mu mirembe. Basuufi ekyo kiwandiikiddwa mu bitabo era teryagenda kulinnyirira nakuyiza mu history. Be baabutwala mu Senegal, Niger, Mali, mu Nigeria n'ebitundu bya Sudaani ne babutwala Indonesia. Eyo nakyo waaliyo bitala, tewaliyo bitala wabula waaliyo abasuubuzi nga balina empisa ez'ekisuufi nga si bakumpanya. Empisa ez'ekisuufi nga si bakumpanya. Kakati bali be bakolagana nabo nti lwaki muli bamazima anti eddiini yaffe obusiraamu kwetugamba Indonesia n'esiramuka yesinga abantu obungi, abasiraamu obungi mu nsi yonna. Teri kitala kyalinnyayo. Ekyalinnyayo zaali mpisa ennungi ez'abasuufi. Era mukama wange ne bwe walinga kubanga mukama wange oli mwoyo munene. Kasoma omuntu oli mwoyo munene yajja bigereke. Bwe wali ne bajjajjaabo nga tonnafuna mubiri guno mweyaniza wano obusiraamu. Era abaabutuusa baali boogera bulungi, tebajja na bitala, baayogera nammwe bulungi era ne butinta wano. Buganda newezanga abantu 7 ku 100 nga basiraamu. Ne kabaka bakama baffe nga basiraamu kuba wajja bulungi n'abasuubuzi abalina empisa ez'ekisuufi ezitaliimu kusojja. Empisa ezo kubanga oba oyagala obusiraamu nga Kulaani eyambadde omubiri. Sayyida Aisha bamugamba nti tubulire empisa za Nabbi, n'agamba yali Kulaani. Oba oyagala okulaba Kulaani ng'efuuse omuntu neyambala omubiri, tunuulira enneeyisa ya Nabbi. Kakati betulinawo abaali batambudde ne bakola Quranic Society ne beeyisa engeri Kulaani nga bwegamba omuntu bwalina okweyisa mu history yaffe basuufi. Ekireetedde ne kaakati waliwo amawanga agagamba nti kati egategekera abasiraamu. Gatutegekera eyo Obungereza eyo yatutegekera negenda nereeta mu basiraamu obubinja busatu. Bungereza nereeta abakadiyani eri Buyindi, yali ereeta abagundi abekanyanya ababahayi mu Irani ne babagobayo. Bungereza netuleetera abasalafu. Ezo ebisinde bisatu mu busiraamu Bungereza yabireeta. Kaakati ate balina bwe batuuse ne bibakaaye bibakeese kati baagala kugamba ttake nti komyawo obusuufi obwali mu busiraamu nga tetunnaba kubutabula. Kyekiri ku mmeeza kaakati eri abatupulaningira, eri abapulaninga abasiraamu kubanga nakino ekyobusalafu be bakipulaninga. Eyo sijja kugendawo kineetaagisa essaawa 3 namba okubibabuulira. Mukama wange era kyalibadde kirungi eri abatukulembera mubeere eddoboozi lyaffe okugyawo fatuwa ezo ezireese chaos, zireese akatabanguko, mivuyo